Banyina b'omugenzi George Sengendo ngono abadde manager wa Star TV beganya by'okumunta nga bagamba nti ebbaluwa eyamubwa poliisi ogenda yiyanjula yamuviiriddeko okufa. Samonizize zaavuddeko obulwadde naye ffe bayogera nti mulwadde infakiti tetumulabangako nga mulwadde. Eno ye court summon eyali ebayita tutabagane ku lw'ettaka. Bano kulita Opista Nako Nakimuli Justin Naluma Salieti nga basangidwa maka ga kitaabwe Lutu Amajoseph Nabwere bakukulumidde abakungubazi abagobi mulumbe lwamanyina bwe Sengendo nga bagamba nti bamuviiriddeko okufa. Batugobesa miggo tujja tubuuka amayumba ne batugamba nti ate ne mu kugenda okuziika tubalinze abeera omugezi takola ki tajja. Sengendo yaziikiddwa olunaku olw'eggulo era omukulu w'oluggya Ssempala Richard n'ategeeza ng'abakyala bwe bavuddeko okufa kwe nga wetukulaze muliga afa akataliko mutonto. Olw'omulugobe gw'essente guno guliwo n'okululunkanira ki ng'eby'ettaka bwe mubiraba mu nnaku zino be bapanzepanze ne batunda wali so nga ate gundi ono omugenzi yali asabye ekika ne kimukkiriza n'akolawo n'essomero era essomero abaana ababawala ate libamuggyako naye ekireese omutawaana banate kwagala kutunda. Balumiriza Ssempala Obufiri nga bagamba nti yabadde aperereza omugenzi okutunda kali ekijja n'essomero lya famire. Sengendo Semwanga olwo baali baleesa ate ne chairman vice chairman basigulako ekipande era nakyo mujja kigenda mu kirabe. Bagamba n'ekitabo yafa mu 97 nga talaze musika gwe kusalawo ne balonda mwannyina bwe Sengendo okuba baali bamwesiga. Lutalo buli lunaku ajja n'ayomba nja kutundawo njagala ssente nze gwe mulaba nze njagala ssente n'ebintu byange bye njagala okukolako ffe zaagale bulungi tutuule tukole ki tuteese bw'oba oyagala ssente siteesa namu nteesa namu ki nze nasikako ffe twakulonda bulunzi bw'otuyisa obubi naffe tusobola okujja ku buki kubusika kuba twakulonda bulunzi tolina kiwandiiko kya busika. Yagamba ye ayagala nnyo ssente. Bagamba nti ettaka lino luwezaako yiika 2 n'ekitundu kyokka wayitawo ekiseera kitono Sengendo n'akwatagana ne Ssempala n'abooluganda lwe ne batandika otunda ebintu by'ekika. George Sengendo yatandika okuleeta abagula ne chairperson w'oku kyalo bwe batambula bwe bagenda bwe balambula bwe batambula bwe bagenda bwe balambula obusungu ne butukwata ne tumugamba Sengendo tugenda kukuba mu kkooti otuyitiriddeko otulekanyisa ku kyalo. Nalumansi agamba nti nnyabwe yabawa amagezi okusimba essomero okuyamba famire wabula wayita ekiseera kitono ne baleeta abakuzi okutu ettaka lino kye beegaana. Ye sayidi ya maama era yagamba nti essomero lye mugenda okunzimbira bwe mugamba nti lyange ligenda kuyamba nze era muliteeke ku sayidi yaki yawali ewange. Ettaka liri mu yiika nga 2 n'ekitundu naye ekitundu kineneko kiyisaamu kiki mu kitundu. Balabudde omuntu yenna ayinza okwagala okugula ettaka lino nga batajja kubakkiriza. Tulina okusigaza ettaka lyaffe libeerewo n'ebitukolerako byonna bibeerewo teri kutunda. Ye Ssempala agamba ettaka lino omugenzi yali akuumakuume naye ng'ate kyawuddwa bulungi kino kiri sayidi ndala nakiri kiri eri kyakuuma nga kye kiriko n'ebijja. William Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.